on ITV. Tubaniriza wano ku iRadio ne ITV. Kakati mwenjogerera tutuuse n'amawulire gammwe togambuuza amayiye nga bwe twogerera ssaawa zino ku kyalo Nakatooke ekisangibwa e Buyikwe ente zikalubanga lwazi oluvannyuma lw'abakinjaaji okuziyisaako ebiso nga tezikyakutukako wadde ejjiba n'erimu. Omusasi waffe abaddeyo ku kyalo Nakatooke n'era eggulire lyaffe alireese mu bulambalamba. Wetwokerera nga abakinjaache bibasobeete oluvannyuma lw'ente okukaluba amaliba nga tezisobola kuyisikako kyambe n'akatono. Kati buli ttiba lya nte likalubanga lwasi era webambazi tasobola kutema nte. Wetuukidde ku mpewo ng'abakinjaache basazeewo okuzimba mu ppikya zaabwe ebyuma ebyasaayasa amayinja bisobole okubasisaako ente zaabwe. Bo abalya ennyama nabo batuula bufoofofo kubanga ennyama ensekule mu byuma bino bagamba nti ebifi byayo bikalubanga nkokoto ne bw'ofumba tebisobola kukya. Nsigadde ndi Musaacha e Nakatooke wano mu Buyikwe ku lwatakwambuuza amawulire kamwe amayiye. This is ITV Uganda.